tewaliiwo lunaku lutuufu, tewaliiwo biseera bituufu. Ebiseera byonna bibeera bituufu, ennaku zonna zibeera ntuufu bw'obeera ng'oli mu kukkiriza kwo n'ositula ekigere ekyo ekisooka n'okiteekayo okukola ekyo ky'osinga okutya. So tobeera awo n'olemererwa kugenda mu maaso olw'okuba otya. Ebimu ku bikolwa ebitali bituufu kwe kutya. Era oli kyava agamba nti tewali kyakutya kirala okujjako okutya kwennyini. There is nothing to fear except fear itself. Okutyako kukusibye okugenda ku ddaala eriddako, kubanga ojjudde okutya, olemereddwa n'okukola by'oteekwa okukola. Ekintu ekisinga obukulu mu nsi bwe bulamu n'omukka ogwo gw'olina gw'ossa. Sente zisobola okubeerawo, sente zisobola obutabeerawo. Osobola okuzifuna, zisobola okugaana. Osobola n'okuzifuna zonna ne ziyiika ng'entungo. Naye ekikulu, omutwe gwe gumu ogwakola ebyo bye wafiirwa, tebagutemangako, okyagulina. Kale bw'oba okyetisse bokisi y'obwongo obwo, okyasobola okuddamu buto n'ozimba. Kubanga ne bw'osigala nga obejjereza ebigwo byo eby'emabega, tekigenda kujjawo mbeera gy'olimu mu kiseera kino. Tulina kusigala nga tufuba, tulina kusigala nga tulwana. Kyova olaba ku nkomero y'olugendo bagamba amaze emirimu gye era alwanye olutalo lwe. Olina okusigala ng'okyakkiriza, ng'okyasobola okugenda mu maaso, ng'okkiririza mu bulamu obupya, ng'okkiririza mu kugenda mu maaso, ng'okkiririza mu birungi, ng'okkiriza nti waliwo ekitangaala mu lunaku olw'enkya newankubadde olwajjo lwabadde luzikivu. Ekyo ffe kye kituleeta wano buli ku makya. Okujja wano olw'omukaaga ku makya tekitegeeza nti sabbiiti nnungi nnyo oba ebadde nnungi nnyo. Bibeeramu okusoomooza. Naye ffe abamu tulina okukkiriza nti ate mmwe abawuliriza abali eyo mutuweetaaga n'okusinga ebizibu byaffe. Kyetuva tujja ku mpewo ne tutwogera ku bizibu byaffe, wabula ne tujja buli kiseera okubalaga nti olunaku olw'enkya lujja kuba lwa njawulo. Bw'okola ky'oteekwa okukola mu lwaleero n'osigaza okukkiriza, ebintu byonna bisobola okukufaako mu bulamu. Naye okukkiriza bwe kutafa kuzaala essuubi mu lw'enkya. Era kye twali twogerako sabbiiti ewedde. Ekintu ekyenjawulo Katonda kye yatuwa n'atusukkulumya ku bitonde byonna ebirala, yatuwa amaanyi g'okwefumiitiriza, the power of imagination. The power of imagination. Embuzi teyeefumiitiriza, ente teyeefumiitiriza. Ffe yatuwa amaanyi g'okwefumiitiriza, naye ate tosobola kwefumiitiriza ky'otali. Kyova olaba kankubuulire, byonna ebijja mu bwongo obwo leero bwe bukakafu obukulaga obulamu bw'oyingiramu. Omuntu wa buyinza nti mu ye mutuddemu omwoyo, omwoyo guva mu nsi ey'emyoyo. Mu nsi ey'emyoyo waliyo amasannyalaze gaayo. Kati omuntu ono bw'atandika okukkiriza ng'alaba ekintu mu ye, atandika okusindika amaanyi agava ku mubiri gwe olw'okuba mwoyo, ne gagenda okusikiriza ebyo by'akkiriza. Bano Abangereza bwe bajja ekigamba nti whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Buli ekyo kyonna ky'osobola okufuna mu bwongo obwo n'okikkiriza osobola okukituukako. Naye nga ki ekireeta ekyo? Olw'okuba okkiriza ekyo ky'oli, ky'ova ovaako amaanyi ag'enjawulo agatandika okunoonya n'okusikiriza ebyo byennyini by'okkiriza. Ky'ova olaba nti bw'oba tolootangako kubeera pulezidenti wa Uganda,
tekisobola kubeera mu ggwe bw'oba tolontanko okubeera mukulembeze. Ow'ekitiibwa oyo Naku Musana Fred Mulindwa yaloota dde okukulembera awo bano bato bange ba Yosefu Yiga, muto wange ono Ronald Kalema Basamula. Bino ebintu lwakuba nti temubabuuza baabiraba tebinnaba kubeerawo. Ekintu ekigenda okubeera okiwulira ne bw'ozibiriza amaaso okiraba, n'ebiseera ebimu osobola okuba nga weeraba mu bulamu obulala. Fe Abazungu baatuleetera okusoma tebaatuwa mukisa kutusomesa tusobole okuzuula amaanyi gano. Omuntu kyagenda okubeera akiraba kijja mu birowoozo bye, imagination. Wabula enjawulo eriwa nti oyinza okuba nga kyolaba kati muggwe munda ate si kyoli. Difference is the distance, obuwanvu bw'olugendo obuli awo, nti olina okutambula okuva ku point eno esooka otuuke ku point eri gy'olengera muggwe. Naye ebintu byonna bye tuli amazima tubiraba nga tebinnaba na kubeerawo, tubiwulira mu ffe feeling nga tebinnaba na kubeerawo, ne mu birowoozo byaffe bijja mu kwefumiitiriza kwaffe ebirowoozo ebyo bijja, era ekyo kyolaba muggwe munda ke kabonero k'obukakafu akakkiriza era akakukakasa akakutegeeza nti ekyo kye watondebwa okubeera. Kati olina kutambula lugendo okuva eno gye kitandikira osobole okukiggukako. Si nsonga wawe oyimiridde leero, si nsonga mbeera ki gy'olimu kati, naye bw'obanga muggwe mulimu okulengera, muggwe nga waliwo kyolaba, kino teweetaaga magic, teweetaaga muntu yenna kukuteekako mikono kukugamba nti kikkirize. Ekyo kyolaba bwe bukakafu bwa Katondawo kye yakuteekerateekera okubeera. Wabula olina okumanya nti waliwo olugendo lw'olina okutambula okuva wa kino kyoli, okuva wano w'otandikira ku kino kyoli okutuusa ku kiri ky'olengera. Awo wotunoonyeza abakugu, wetwebuliza ku bantu ab'enjawulo, wetukolera okunoonyereza, newankubadde entuuko yaffe yeeyo era bwekyo bwe yatondebwa, naye wano mu kkubo twetaaga abantu abasobola okutuyamba tukendeze ku nsobi ze twalikoze mu lugendo, tusobole okwanguya olugendo lwaffe. Eno program kyetuva tugiyita manya kyoli, manya omulimu gwo. Lwaki tugiyita manya kyoli? Kubanga omulimu gwo gwekwese mu kyoli. Kyokka ate kyoli byebyo ebirowoozo by'ozzoofuna ebbanga lyonna, newankubadde osobola okubeerawo nga tolina ssente, osobola okubeerawo nga embeera si nnungi, osobola okubeerawo ng'otoba ng'obonaabona, mu nnaku zino tugamba ng'oyiriba, naye mu ggwe wabeerawo ekivuga ebikolwa byo ekikuwa essuubi, ekikuleetera okukkiriza nti newankubadde tebiringa bw'obiraba munda mu ggwe, naye bijja kutuuka ekiseera bibeere. Nasinziira wano ne mbagamba nti Yosefu baamusuula mu kinnya baganda be olw'okuloota n'ababuulira kye yaloose, ne bafuna obujja. Naye kyateekebwateekebwa bwe kityo nti bw'ali babuulira balimusuula mu kinnya, kubanga entuuko ye teyali waabwe, entuuko ye yali Misiri. Kaakati singa gwe obadde ye mu kiseera kino bakusudde mu kinnya, tewali ssente, emirimu gyesibye, ebyenfuna mu ggwanga biguddemu ddala, ssente mu bantu zikendedde, bw'obeera ggwe emirimu ginoonyeza gibuze, ebintu wabirima luli ne bifiira ku nnimiro, wazzeeyo n'oggulawo edduuka bakubanja renti, naye ate ne z'otunda ezivaamu tezisobola yadde okukuliisa omwezi oguddako, naye ate ng'olina okusigala ng'oggula edduuka, ekyo kyekinnya kyo. Ffenna tubeera n'ebinnya bye batusuulamu oba ensi byetuteekamu. Ensi tetuteeka mu binnya kubanga eba tetwagala, ensi tetuteeka mu binnya kubanga ffe tetulina mukisa, nedda. Ensi etuteeka mu binnya, obuwanvu bw'ebinnya bye tugendamu bwe buwanvu n'obusukkulumu bw'ekyo kye tuluubirira. Obusukkulumu bw'entuuko yo bye bizibu by'osisinkana mu bulamu. Singa Katonda aba akusaasidde
n'ofuna okutegeera kuno era n'onoonya amagezi. Ebizibu by'osisinkana ng'okula bwe busukkulumu bw'entuukoyo kyeva bagamba nti zikussooka. Lwaki? Y'engeri yokka gy'osobola okuyigamu amasomo ag'enjawulo mu nsi agakusobozesa okuseeseetuka okuva w'oli okudda ku ddaala eddala. Bw'osanga ng'omuntu akusingako ng'alina ky'akola ky'otasobola kukola, tekitegeeza nti gwe oli bubi. Nedda, kitegeeza ebintu bibiri. Gwe lisobola okuba nga siri ekkubo lyo. Ekyokubiri, alina ky'ategeera ky'otategeera, alina ky'amanyi ky'oba tomanyi. Bw'otegeera ky'ategeera, fenno mmwe abawuliriza ate we mufunire omukisa nti ffe ate bye tutegeera tetubisirikira, tujja ku mpewo. Obwesedde n'obwesedde bw'abantu ne babiwuliriza. Bw'otegeera byentegeera automatically teweetaagana kubuzaabuzibwa kwonna, n'oteeka mu nkola ebyo by'oba owulidde, gw'osobola okunyumiza abantu abalala nti ebintu byonna bisoboka. Era ku BBS tuva tubeera n'akanyomero, naawe osobola. So ebirowoozo by'olina leero mu bokisi y'okwefumiitirizaako, imagination, bwe bubonero obukulaga biki ebijja mu bulamu bwo. Wabula oteekwa okubikolerera kubanga obuwanguzi tebugabwa, butwalibwa. Success is never given, success is earned. Obuwanguzi tebugabwa, bukolererwa. Newankubadde bubwo nga ddala obulaba, newankubadde bw'ozibiriza obulaba, you have to work hard. Oteekwa okukola ennyo okutwala obuwanguzi bwo kubanga obuzito bw'omusalaba gwe weetikka bwenkanankana obuzito bw'ekyo ky'oyagala.